Abalangira n'abambejja bassebo ne bassebo bazzukulu ba Bassekabaka mu mwenna Abaganda n'abo abaagala Ssaabasajja Kabaka omumbejja ndagire tajuuba banne nkomyewo naye ngenda kujabulajabula nga mbawa update seetuminkiriza naye nga byempulira njagala mbibabuulire. Mayiga alina abantu baatuukiridde mu bitongole bya gavumenti nga yeekubira enduulu nti bakole kyonna ekisoboka okutusirisa. Naddala nze waliwo abantuukiridde nga bansuubiza ebingi ng'obugulu bw'eggongolo nti nsirike kubanga nswaza olulyo olulangira. Olulyo olulangira terulina we luswala wano. Olulyo olulangira luli mu kunyolwa, tuli mu nnaku. Mayiga yatunda ebifo ebimu ng'eddambwe bakedde kutwala grade kusenda amasiro ga Ssekabaka Kiggala. Fe abalangira bangi Mayiga agenze atwonoona aggyayo omutwe gwe batta. Nze Mayiga ne bw'onoonnoonya ne bw'onooyita mu bantu nti bampe ssente, nze saagala ssente, saagala ssente, njagala eddembe mu nsi yange, njagala eddembe mu nsi yange. Mayiga ogenda kuvaako entabwe egenda okutabangula Buganda yonna, etabangule Uganda yonna. Ozannya nango ng'oziyita mmondo. Abantu banyiivu ate ne Museveni waali talabangako ku Muganda ng'anyiize, naye mutuuse okulaba ku Muganda omunyiivu. Buganda egenda kunyiiga, mujja kulaba. Tugenda mu sabbiiti 9 nga tubanja twagala Kabaka, nga twemulugunya twagala Kabaka. Mulowooza tusaaga? Tewali kusaaga kati, tewali kusaaga. Muleke kulowooza nti tuli mu kusaaga, tetuli mu kusaaga. Twagala Ssaabasajja Kabaka adde mu nsi ye. Kintu kimu kye twagala. Temutubuulira privacy, temutubuulira ani Katikkiro yaliko, saaliddako, saalijja. Mwakutte ebyo ne mujingirira obutambi. Ne muwaayiriza Katikkiro Mulwanyammuli nti yabaga nti Kabaka ali bulungi ayogedde. Ne muleeta Mayiga yasasudde ssente bugulu bwa ggongolo ku mitimbagano. Bagenda ne bajingajinga obutambi ne bajja obukadde ne babugatta ne bateekamu ebigambogambo. Akatambi akatambula aka Katikkiro Mulwanyammuli kajingirire. Ebiwandiiko ebitambula nti bya Ssangalyambogo ye yawandiise mbu taata waali bulungi ajja kujja live, ebyo nabyo bijingirire. Eyo si akawunti ya Ssangalyambogo, ebyo nabyo bikwangala. Mwakoze ekikwangala ekirala ne mukola ekibaluwa nti kyavudde mu embasi ya Namibia. Namibia ekyaganya okuddamu okukitongoza nti kyayo, era senga Namibia yakiwandiika kyalibadde kitongozebwa. Mayiga tukummanya obukumpanya n'obuyaaye n'obulabbayi. Olina akawunti nga 6 ku Facebook, oteekayo post zo n'ozeeyagalira. Olina essimu ezisukka mu 10 z'okozesa ku mitimbagano. Naye obwo obuyaaye tebulina gye bujja kukukomya. Mayiga tukwagala ng'ovuddewo. Abaganda kye mbasaba mujjewo Mayiga. Mayiga alumbye ab'ebitongole eby'eddembe n'agenda mu Foreign Office n'abalagira bajje Kabaka essimu emu gy'abadde asigazza. Kati Kabaka avuga nti talina ssimu. Ne bw'aba abojje bomuso tasobola kwerwanako. Ne bw'aba atuuseeko kizibu ki, Mayiga yalagidde aba Foreign Office ne bakolagana abali ku mulwadde gwe bayita omulwadde ku musibe, n'akasimu akatono kabadde nako akakkusibwa ne kamutuusibwako nako yakamuggyeko. Kabaka musibe, si mulwadde, si mulalu. Ebyo ebifo bye babateerawo, Kabaka musibe, si mulalu. Waliwo omusajja yajja wano n'akatambi n'akola nti Kabaka ekifo kyalimu mayiro emu okuva mu kibuga wakati ekya Namibia. Nga banne mususa obuyaaye, muleke kulimbanga nsi, muleke kulimba nsi. Ekifo kiri mayiro 6
n'okusoba okuva mu kibuga kya Namibia ekikulu. Muleke kulimba nsi. Abamu balinnyawo na nnyonyo okuvaawo okugendayo. Kabaka ali mu total isolation mu bibira. Kabaka yatwalibwa yatulugunyizibwa obulamu bwe tebusobola budde obwo. Kabaka waffe bamutwala kufiira eyo kumuttira eyo. Kabaka waffe bamuwaŋŋangusa. Mumuleka adde afiire mu nsi ye bamwagala kumutta mumuttire mu nsi ye. Ni lwaki mumutulugunya okutuuka ku ekyo? Kabaka yakwatibwa, kabaka webwambibwa buwambibwa. Essimu ze baazimuggyako, tayina ssimu. Abamu abalina essimu za kabaka abadde baweereza abantu messages. Era batuga nti ezimu Nabalamba yabadde aziweereza. Kabaka ali mu buzibu obutabangawo. Abaganda temubaawo muno omu asirika. Bw'oba oluma omuntu oyina okuluma omuntu. Ak'obuntu kababeeremu. Teri muntu asana kukwatibwa n'atwalibwa kutulugunyizibwa eyo bw'atyo. Ate bino tetujja kusirika. Mutuga nti tusirike nedda. Kyemubabula nti erundi byogera sibiteeka mu gavumenti ya Uganda. Kubanga manyi abakola olukwe bantu bali Mmengo. Babadde baweereza n'abantu ba mikwano gya kabaka abamu messages niye nga abalina amasimu essimu bagamba Nabalamba Nabaloga muwala wa Walusimbi Mpange Mutundwe yadda mu messages za kabaka. Era ye kabaka kati. Ne batandika otuwa ebiboozibozi tiwaliwo kabaka omukazi waliwo Omumbejja ow'ekitiibwa ennyo eyenkanankana ne kabaka ekitiibwa tekiriyo. Omumbejja asikira omwana ow'emabega. Omwana ow'emabega asigala mu kitooke yasikirwa omumbejja. Kabaka n'asikira omwana omulangira omulamu abazaaliddwa. Ezo empisa z'Abaganda y'empisa y'ensi. Teri muntu akula ng'ali ku level y'emu n'omwana ow'emabega gwe baafugika ku kitooke. Eryo ly'eddaala lya Nabalamba. Asikira ensungwe, asikira ekitanyi, omwana ow'emabega azaalibwa n'omuntu yenna. Placenta lubuga gwasikira. Kyova n'omukazi bw'aba afudde abeera ne lubuga kubanga n'omukazi azaalibwa n'oyo omwana. N'olwekyo temutubuuzaabuuza nti ate Nabalamba yenkanankana ne kabaka. Ebyo temuteeta biboozibozi. Twasazeewo okubaddamu kigambo ku kigambo. Muleke kulimbalimba bantu. Kabaka musibe Mayiga olunaku lwa jjo mwatooye order ne bajja ku kabaka n'essimu gy'abadde asigaza gye baamukusikusiza kabadde akasimu kabadde alina nayiko mwaka muggyeko. He can't call. He can't communicate. He's in total isolation. Kabaka musibe. Tajjanjabibwa ddalu. Ekyo ekibaluwa kyemulaba nti kyava kya ambassador wa Namibia yakiwandiika ne bakuutiza. Ekibaluwa kyakolebwa ku 256. Code 256. Ye computer yajingirira ekiwandiiko ekyo kyemulaba ekyatambula nti kya kabaka asimanya ali wano simanya ali wali. Ebyo byonna bulabbayi bwa Mayiga. Mayiga yakyekolera nalowooza kijja kubasirisa. Temusirika. Kabaka musibe bamuwamba bamusibira mu kifo ekikyamu ennyo ekikyamu ekizibu ennyo ku bulamu bwe. Takisobola obulamu bwe tebukisobola. Era bamutwalayo obulamu bwe bukendeerereyo mpola mpola. Bamutta kitui bamutta kimugunyu. Ebyo baga nti kabaka privacy. Teri privacy. Kabaka talina privacy. Kabaka musibe. Kabaka wa Buganda bamusiba. Gwe nange njagala mukimanye nti kabaka baamuwaŋŋangusa baamusiba nga jjajjawe Mwanga nga kitaawe Muteesa Walugembe. Temusirika. Temusirika. Ekirala tasobola kwogera tasobola communicatinga n'omwana we yazijjeemu n'agamba tannabagamba nti yayogedde naye. Ebyo byonna bye bulimba Mayiga yabikola. Mayiga yabikola. Kabaka talina bwogerero. Omanye ensonga endala gye baŋŋambye olwaleero
kabaka yali ebungereza yava Germany n'agenda ebungereza bw'aba ali ebungereza yategeeza Mayiga nti arounding up ekiziiti ye ayina okuva mu office era n'agamba enough is enough. Olukwo olwo Mayiga baaluteera mu nkola nti wadda tetumukkiriza na kulinnya ku ttaka lya Buganda kuvaawo ajja kugoba Mayiga. Abaganda mwe mulina okugoba Mayiga, kabaka takyasobola kumugoba nga musibe. Ng'ekyamusibisa Lubiri yali agobye Mayiga, yali alonze abantu abalala era n'okuttibwa kw'omusajja omuligo oyo Lwomwa kwava ku Mayiga. Kutya Lugambo ng'amuga nti oyo agenda okufuuka Katikkiro. Ekirala njagala kubasaba kubategeeza amannya gange nze Ndagire Tajooba mbeera mu ggwanga lya Amerika. Mu mwaka gwa 2015 mu Desemba nabbibwako passport yange. Passport nalina eya Uganda neya Amerika. Passport ezo zabbibwa ku kisaawe nali ngenda Uganda. Bazinzibirako Heathrow. Oluvannyuma passport emu baginziriza. Bagizuula. Naye waliwo omukyala ali Bungereza yeeyita Ndagire Tajooba. Agenza agamba abantu nti ebyokwogera ku kabaka obulwadde bwe si kikulu, ye Mumbejja Ndagire Tajooba era yakulira mu Lubiri era bateesezza Abambejja n'Abalangira bakyuse mu bulombolombo bwa Buganda. Kakati kabaka bamusikizenga bw'aba nga takyesobola, nga kati kabaka ono bw'atakyesobola bwali eyo nga bamujjanjaba obulwadde bw'omutwe. Era ayagala tukyuse ne mu bulombolombo kabaka abeere omukazi. Bannange oyo omukyala mumulabule. Azannya nango ng'agiyita emmondo. Nja kukusiba va mu mannya gange. Self identity theft. Identity theft. Wanziba passport. Mu 2016 kati okozesa mannya gange. Birthday yange. Buli kimu ekyange otambulira mannya gange mu Bungereza. Ojja kukikwatako ekyokya. Toyinza kunziba identity yange. Nze ndi mukyala Sitakange Omuganda Omumbejja Sitakange. Omuzungu ayita conservative. N'olwekyo nnyabo nze siberangako mu Bungereza, mbeera mu Amerika. Mwebale nnyo kumpuliriza. Omukyalo ono abalimba tewali na lukiiko lwa Bambejja lwatudde lugamba nti kukyusa bulombolombo era ng'agamba nti kabaka ebya kabaka mbireke tutekewo kabaka omulala kubanga oli tasobola. Mujjukira waliwo omu ku bantu b'omu gavumenti eno eriwo eyayimirira n'aga nti kabaka alina kuba mucwezi. Awo we batandikira omupango ogw'okufulumya kabaka, okumukulako obulabe n'okulaba nti bateekawo Wassajja. Wassajja togenda kuba kabaka waffe. Wassajja David togenda kuba kabaka waffe. Wasomera Lubaga, wakulira mu kibuga n'olimba abantu. Togenda kuba kabaka wa Buganda. Kabaka takukwatangako n'akusitula kukolaga Baganda. Toyinza kubeera kabaka waffe. Abalangira we bali, abali capable. Tojja kuba kabaka waffe nga tutandikira ku Nnabalamba yakulonze ow'effumbe muwala wa Walusimbi Mpanga. Kuba ayagala omuzibire asigale mu lulyo olulangira. Oyo naye ajja ddufuluma. Nnabalamba olulyo ojja ddufuluma. Gwe wekka yasooka okubeera Lubuga n'ogenda ku kibu ky'Obwakabaka n'obeera ne bakuteekako ku lw'empaka nga muwambye nga tolina na mulongo. Nnabalamba tolina mulongo. Toli Lubuga wa Kabaka Mutebi. Gwe oleese ebisiraani. Bakabaka bakubirawo olw'ensimbu z'ogwa. Ensimbu zakkubira Naggalabi. Teri Lubuga yali akifunye. Taliiyo. Teri na mulangira yali akubiddwa nsimbu nga bamuteeka ku Bwakabaka. Okuggyako omwana wa Bemba Ndawula. Azzeeko ku bw'ensimbu ezo Naggalabi yeggwe Nabalamba Nabaloga omwana wa Lusimbi Mpanga Agnes
Mpanga eyali meya wa Kampala, Mpanga eyali kitunzi wa Toyota mu Uganda, eyazimbira nnyoko ennyumba erungujja. Kati mwakolawo gardens. Oyo ye kitaawe wa Nabalamba eyeeyita Agnes. Mikwano gya nnyoko baayogeranga oba tebakikugamba nkusaasidde naye toli mwana wa Muteesa. Ate mulekerawo okuvaayo nga mulimba nga mugamba waliwo omwami bamuyita Magala yavaayo n'agamba nti Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi ne Nabalamba Nabaloga ne Mulangira Walugembe bazalibwa omuzaana Saala Nalule Kabejja Namasole wa Buganda. Nedda ekyo tekibangawo. Abaganda Namasole Kabejja yazaala abalangira babiri, Omulangira Mutebi Ronald n'Omulangira Walugembe Richard. Tazaalanga ku Nabalamba. Nabalamba azaalibwa mukyala mulala. Nabalamba azaalibwa mukyala mulala. Eyamuzaala mu Walusimbi Mpanga. Ate nga era yali muka musajja n'okusinkana Ssaabasajja Kabaka Muteesa. Tabangako mukyala wa Kabaka Muteesa Mutongole. Nedda. Talina na linnya lyatuumwa mu Bwakabaka. Nedda kubanga yali muka musajja. Yajja agoyeza ku butta. N'olwekyo muleke kutubuzaabuza. Nabalamba talina na mulongo. Era tabaliwa Mbambejja ba Buganda. Talina mulongo. Kubanga banalinya baagana okumukakasa. Mwebali nnyo mwebalire ddala. Mukama abakuume. Tajuba ge mannya gange.